Olunyukidde olunaku olwaleero nga waliwo omuvubuka w'emyaka 18 ng'onategerekeseeko erinnya lyokka erya Hussein omutuuze mu bitundu eby'ekyalo kiyitibwa Rugazittu Ennakibizzi ku 7 mu disitulikiti y'e Buyikwe ng'olukigamba okuba nti avudde waggulu ku kalina ey'ekyuma ekya sukaali ekiyitibwa ekya GM Sugar Limited ekisangibwa ku 7 ku luguudo olumwasanjala oluva ejjenja okudda e Kampala n'aloga yeekata wansi era ng'ono bagenze okumukwatako nga mukalu wajjo. Abamu ku bakozi okuva mu kyuma kino ekya GM bategeezezza nti ono abadde ali mu kulagirirwa n'abayindi okusumulayo omuguwa ogwabadde gusibiddwe waggulu kyokka mu butanwa kigamba okuba nti alinnya wabbali n'oluvannyuma n'asobola okuba nga bw'ati aseerera n'agwa wansi n'afiirawo. Ono awezezza omugate gw'abantu 18 abagenze bafa mu myezi 2 gyokka ku kyuma kino. Kakati abamu ku batuuze mu kyuma kino n'abakulembeze boogezeganyizaamu ku naffe ne balyoka bategeeza nti beetaaga wabeerewo ekikolwa bunambiro ku bakulembera ekyuma kino. Mufiiriddemu omwana omulala nga wakayita weeks ezitasuka 2 omwana omulala afiiriddemu abadde waggulu gy'abadde gamugamba jjayo omuguwa ogwo tumanyi gubadde gutya omwana n'agenda talina protective gear eyo gy'aseereredde n'agwa ebyuma ne bimukuba n'afiira wagenda okusuka wansi nga mufu era omulambo guli mu Jinja Main Hospital. Omwezi guno gwokka ogwo guwedde tufiiriddwa abantu 3 kati guno tugutandise omwana tukoze eki afudde tuli mu mbeera enzibu. Ate kati abamu betutegeerako bakukyalo naye kati tebe ababeerewo abaviira ewala lwaki tubano oba tubategeera nti omulambo guba gugenda sigala ku kyalo ensonga lwaki tubamanya naye nakiba kiba kati kampuni ng'eyo ennamba etalina ambulance kuddusa mulwadde oba kuddusa muntu afunye buvune. Kaakati oluvannyuma omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu kino omukyala Helen Butooto akakasizza bino byonna n'ategeeza nti omubiri ogw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'Ejjinja okwekebejjebwa ng'erina okubuliza ku nsonga eno bakukyagenda mu maaso. Waliwo ekibinja ky'abakyala okuva mu bitundu eby'ebizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma abaaweebwa ensimbi mu nteekateeka ya gavumenti eya PDM basobole okuba nga bibero beekulaakulanya n'ekigendo ky'okukyusa obulamu bwabwe. Abavuddeyo ne baloga bateeka gavumenti ya kuno ku nninga ebabuulire engeri gye bagenda okusasulamu ensimbi zino ezaabaweebwa kyokka ng'omulimu baali bajja ensimbi ogw'okuva mukene gavumenti yaguggalawo. Abakyala bano abadde abakambwe babadde bakulembeddwa mu Ruth Namirembe omu ku bakulembera abakyala bano nga basinzidde wali ku kitebe ky'eggumba ly'ebusamuzi mu disitulikiti y'e Buvuma okutema entotto butya engeri gye bagenda okusasulamu ensimbi zino nga tebalina kye bakola. Owanabbasa omulangira Kiyimba Gideon abagezeganyizaamuko n'abakyala ne baloka baako eb'enjawulo batubuulidde mu mbeera y'okuwanda omuliro. Omuntu wa bulijjo bakuwadde ssente nga zigenda akola bizinensi amaze oziteekamu basibye saawa zino bazikubanja ozijjewo abakyala baweereddwa ssente za palisimu nga beesigamye ku mukene kati mukene agiddwawo olowooza omukyala anaajjawo ssente z'anaasasula ki z'anaasasula ezeeyaweebwa oba eza palisimu. Gavumenti efe ku muntu wa bulijjo baleme kwefangako nga bo beerabirira naye nga tebafudde ku muntu waki owa bulijjo bo batunule byabwe baleme kututunuulira baleme kutufaako nga bannayuganda obanga banabuvuma abakola emirimu egyo egy'ebyobuvubi tugenda kuva mu mbeera era nganze mukulembeze ow'abantu abo ngenda kubakulembera ve mu mbeera naffe tulage gavumenti nti gyetuli. Kaakati oluvannyuma tubagezeganyizaamuko ne ssentebe w'erusi ey'okusatu w'eggumba ly'ebusamuzi mu bizinga bino ng'ono David Mirimu Ssennyonjo n'ategeeza ddala kituufu abakyala bano okwemulugunya bwe bati kubanga omulimu gw'okuvuba gavumenti kumpi agulinnyamu eggere emabega okuva ddala emabega ate ng'abantu babulijjo mu kitundu kino babaali basinzira okusobola okuba nga tebafuna ekiguli amagala eddiba. Bwe bayimiriza okuvuba mukene abantu baffe bakoseddwa nnyo. Jjukira eryato lya mukene limu nga liriisa abantu abasoba mu 7 abasatu abagenda okuvuba abajjamu mukene abaanika abooza amaato kakati ogenda otunuulira nga ate emirimu giba tegikaliwo. N'olwekyo okunyigizibwa kwe tusanze okuva bwe bakimiriza okuvuba mukene abantu baffe balina ebirime tebikyatambula abaalina amayumba nga bagapangisa tegakyalimu bantu ekitundu kyali kikulaakulanye ng'olaba kisituka mu sipiidi ne kati tekikyasoboka. So waliwo okusomozebwa kw'amaanyi okuva bwe bayimiriza mukene ate ng'envuba eri entuufu gye bagamba entuufu gye baagala oluusi nzibu nnyo okulabika ng'ereeta ki mukene. Wennyukidde olwaleero ng'abakulembeze awamu n'abatuuze okuva mu ggumba y'ekizuba esangibwa eyo mu ggombolola esangibwa eyo mu disitulikiti y'e Namutumba bavuddeyo ne baloga bawanjagira gavumenti y'eggwanga Uganda ebadduukirire
ku nsonga z'essomero erya sekendari eyinza okuba nga tiribayamba mu kitundu kino. Bano bagamba nti abaana batendewaliddwa okutambula ng'engendo empanvu nga banoonya essomero lya sekendule gye basobola okuba nga tebasomera, ekintu ekividdeko n'abaana abasinga okuba nga bwe batyo bawanduka amasomero. Kaakati bano basinzidde mu kwogezeganya mukono wa Nambasa mu Kiseeriya. Obusuulu bwe tulina bwa sekendule omwana atambula kilomitazi makumyabiri n'obusozi bwatuuka ku sekendule obusuulu akozesabigere omwana wakizuba akasita nasoma okumwa primary 1 gayina P7 ngahanululubyo kweyongerayo nga bihuma secondary schools gitulingale omwana wakizuba omujjukuluma ati kuwola kusomero secondary ali mu kugende mairwe nokuwa wawefe wanikiziba abaana befe omutindo oguli mu ggwanga hatyani wa muntu asomereyo ga gavumenti etuzembeyezeko CDs school mugombola lyeffe nze tapenensi lyanda abaana baife bakalumizibwa ino naddala abawa